Gweseka naye sebo walunta nkuulidde. Lutya. Nagenze ne ngamba abantu nti oba tufuneyo 5 ku 5 Prosper yasoose. Nagamba twagala Kakoola. Ebisigadde byogere twagala. Nenga kati Kakoola mujjewa. Kasita wabalaga estate ye Kakoola. Enkulaakulana gyekulaakulanye. Ne bagamba twagala Kakoola. Kakoola oyo twamutandika tetuyina masannyalaze. Ge mazima. Kati amasannyalaze weegali mu nfu. Twatandika kyererezi. Kati amayumba gazimbiddwe. Nagambye ngenda kukola ki? Abantu abaagala 5 ku 5 bangi. Kituufu abaagala obutaka obulungi nga buli walungi buli affordable. Njagala kukolerayo ekyamagero. Wiiki eno ng'eggwako. Njagala okuwa plots 6 eza foot 5 ku 5 mu estate yaffe eya Kakoola Mpigi mu Mpigi Town Council. Kilomita 3 okuva ku Kampala Mpigi Express Highway eri mu kuzimbibwa. Kilomita 3 okuva ku Kampala Mpigi Express Highway. Boda okuva ku kubo okutuuka ku estate ya 2,000 bw'eba ekusedde okuva Erungala 3,000 ng'ekusedde. Plot zino ngenda ziba ku bukadde 6. Wangi? Futi 5 ku 5 ku bukadde 6. Kamu, 2, 3, 4, 5, 6. Ofangekedde. Gwe toka kati gwe nkujje mu bino ebyabakulaakulanya gwe jangu nga kyakulaakulanye dda. Ofune poloti ate ngenda kukola ekyobulalu ekirala. Tandika n'obukadde 3. Leka naawe. Yes. Genda ku namba y'essimu ya office 0700 63 63 37 0700 63 63 ku bukadde 6. Prosper yabasabidde kasita yataddeyo naga nti njagala Kakoola oyo omu ku bantu baffe bwe tuzze tutambula. Ate ekyenjawulo okugenda ewantu already wakuze. Yes. Mu estate nga bw'ogiraba already kati olina kusabirira nti wenfunye neiba wange yazimbye kubanga estate nene. Ntera okulekamu obuntu bwange naye nagambye ku luno kangabe bukakubeko kalale ate sigenda gabira ba 5 oba oyagala 5 ku 10 sooka otuleke. Sooka otuleke. Eno y'abantu bange. Kyusa embeera. 5 ku 5 kyusa embeera nze za 5 ku 10 zimbuze. Bw'oba olina obukadde 3 mu ngalo olina 3 ekitundu olina 4. Genda ku namba ya office. Kola arrangement. Kakoola Mpigi. Tuli mu Mpigi Town Council. Okuva ku Kampala Mpigi Express Highway kilometers. Mwami Lugongo wayogedde jjo ate ngenza okujja leero nga buweddewo. Kakati awo kiri gy'olize nange siba na musanvu gambye mbawaddeko 6. Mbawaddeko 1 2 3 4 5 6 ate era nzibawadde ku bukadde 6. Ate ng'oli wadde mbaokukwatako obukadde 3. Ebisigadde n'obivaamu. Omanyi estate gye walaze waliwo estate gye walaze erina akayumba akalina gate. Waliwo yabuziza eno ennyumba etudde ku 5 ku 5. Eri ku 5 ku 5. Yes, 5 ku 5. Estate yabadde y'Empambire. Ate kati eno Kakoola totuuka Mpambire. In fact eno Kakoola totuuka na Mpigi. Oluva e Katende oddaka Olungala woowetera wansi awo. 5 ku 5 ozimbamu ennyumba ey'ebisenge 3. N'osigazaako ne parking emmotoka ye n'osigazaako n'olujja wadde lubeera lutono. 5 ku 5 si ntandikwa mbi. Ebisigadde bindekere. Ennamba y'essimu 0700 63 nera 63 37. Mukama bawa omukisa.